It's very understandable. I tell you, I'm going to go over hustle. I will not I don't have to forgive her. She's doing what she's supposed to do. Over there, I don't know, like, what I should know, like, you stand there and you're looking, you're like, wow, is this me? Is this mine? Why do I find every time it's on social media? I want to go, abantu ever, let me tell you something, in CJ2 Living Up right now. In CJ2 Living Up right now, a lot of people look for negativity than positive. A lot of negativity. Choose to see the positive side. Abantu natural have a big difference. And also, I think it's very hard. We look for negativity. We look for negativity. Mindset. So I looked gorgeous, my dress was expensive. Which was white. So if I support our demand, watu mwaka bone batakowa tugenda one party guys. Thank you so much. My heart is full. I'm overwhelmed. Yes, I simani I'm speechless. I'm out of words. As always, I'm supporting her. So I don't know. Thank you so much for the support. I can't put it in words. Thank you so much. Press conference, but wali kuno nivye oba ino muntu wali yogera kuno ina kuza kubana bo no yogera abana balenzi bali bate sawa zino lwaki yagala tambula nabo kubaleta Uganda yo abana bana balenzi yo bali like njagala nyo baje Uganda kuba ino je tuva yadde nabasalira South Africa bakulidde and all of that tumwana we tubera bagenda okudda abana nga ebisere bisinga baga tugende Uganda like to college nabaga there's a lot of things to tourism to bintu byo musobola ogenda okulaba and the mom says that all nabaga like Uganda has like the party life bali myaka ja kupatinga kati bali batizi bagamba na so that's another because they feel like that's not our vibe. I thought to run in your South Africa. Lifestyle sabe buli chimu chirieri. So what that for talk today to be taken ate to binyumira bino. So nabo bakulireri, that's their life. This is so bareka. Ina ka videos go akola ngo bagaba baje motoka za ndikura banaye. Fe tugenda gamba ndi abana fe baje motoka za nabo bayino kumvira bakuze bagane bawase. Tugende atandikeze abana bwe mine motoka. Abana bwe mine apartment. Abana bwe bayina member tatabe yabalekera. Abana bayina investments group in bayina shares. Tebagala kuvaako nekera ku macho yagala okuvaayo zino kusikayo mmotoka kuba bo bayingidde bucha bazitadde eri emabega ng'abane kati nkozenti banviire koye banviire naye waliwo buli muntu agamba nti yiye ne kubanga ku social media right now olabika wanyuse obugenze wamaze kwaitipatinga bugenze tewasobodde kubeera ku social media naye buli muntu yeewuunya twadde tumanyi international jasibya mu mboozi tagenda kujja kijja kitya mujjawe okuyita mujjawe ku kivulu kyekimu to correct you Tanasha si mujja wange number one
tera kyotayingirangako maka gange tera kyeyagenda okutandika okubeera ne Diamond nga navaayo dda n'abeerawo n'abantu abalala awo n'alyoka ajja simulinaako obuzibu n'ekirala tulina abaana wakati wange naye so for me bw'oba okirabye ekyo nga simujja wange ate yajja after mbasirabira ddala lwaki mbasobola kukolagana naye regardless twalaba ku musajja omu I think owandooza y'abantu like I don't know like I said I choose to be different and that makes me stand out that makes me different. So to ask you this abantu bangi bapreparinze video gye wakola kuno nivye nga tetuli mu interpol pressayo wano video trending on social media y'omuwala oba weyuko wawa yagigata n'agizoominga ne batandika ngamba Zari akaddiye Zari biki bantu oyinza bagamba kikozi batulaba nga Zari waffe sociality waffe yakyaliko tukyamunyumirwa byakola bitutyabe ebiseera bisinga kati eno era nzirayo mu era eno gye tulimu eno era ya filters video mwazikola press conference mwazikozesa filter ezamuze mwafulumya oli wakwata video y'omuntu n'agiteekamu bifilter n'agyonoona because that's how they want to see you bo nga bo baagala kulabawe batyo it doesn't change me as a person it's a way to be nekirala abantu balina okutegeera I'm not 20 I'm 43 ndi mukazi mukulu I'm 43 ate ndabika bulungi n'okusinga babawala bali ku social media bamu 20 zabawanika ezo video bakulabisa nti olabika bubi naturally I'm gorgeous at 43 5 kids peace my husband I'm so fucking beautiful darling ate kusingira ddala z'okunsesa nti abawala bato bebakwata video zange ne bazipreparinga nakutola bati nina kyemanyigaawo nina akantu kembata omwana omutaata okwata video yange w'emyaka nawe comparing kirabika ndabika bulungi mbalumi omutwe olaba nga alabika nyirira nnyo kiti editing I'm naturally gorgeous ndi mulungi ndabika bulungi abantu abamu waise kwat parties batebaze abantu abamu tebaze Fantana flights zegana tetwazi booking on time so we had problems securing flights Louis also we had problems securing flights because flight yali esobola omujja Johannesburg yali Uganda Airlines nga wave Namibia agwa Johannesburg sawa wateri direct flight agwa Johannesburg sawa British tune ate Uganda Airlines yali evaawo mu kitundu so flight issues yeah. Next year tusuubize wanga otulabikirako mu December bulungi mbeera wano buli weeks bbiri mbeera wano naye obeera ne husband obeera naffe fumbo ne bansibirayo nga teri kufuluma nembeera okay basuubiza next year white party kigenda kubeera sala agenda ku next year ebintu bino bya Allah atugerera nja ojja kubeera ojja kola kati next year inshallah bonatandise okusemberera towards those dates nabagaba bannaye kino so for now alhamdulillah pata yabadde nnungi I'm here I'm grateful tesobola kyokka yeah